temugamba ngo abayaya b'ebinyanyanyanya tebalabirira baana bibeerayo abakazi baffe bazanya emizannyo egyo mu ngeri emu oba endala. Oba oyogeddeko ne Maulana annyonnyola n'agamba nti nno omukazi ennyini oyo yamwegezaamuko okumuwa obutwa. Kakati bw'oba ng'obeera mu nju n'omukazi nga wasimattukako obutwa bwe naye ng'okomawo n'akwaniriza n'akuwa n'emmere ne mubeera mu nju omwo, asobola okweyasimula oba oyasimuzi n'omusimbula n'oluyi ng'ekimukubiza si kweyasimula naye ng'obusungu bw'oyina eri emabega. Omusajja gwe kikubemu bwe kibanga ddala Maulana kyeyayogedde nga kyadde kituufu kyomukazi yeegezaawo okupa obutwa naye n'abwewa n'atulaga n'ebifaananyi ng'omukazi ali wali alambadde bw'ati kuba yali mukuba. Kaakati oyo omukazi osobola okubeera naye asobola n'okusaba nti mpayo omutwalo ng'owinamu 10 wano naye ng'olaba okuteeka omukono mu nsawo gujjemu obusungu bw'owulira. Yadde bebe tubyogerera tubiyogedde tubirabye tubiwulidde nga babyogera, waliwo n'obusobozi obw'okubanga omukazi ono oba alinayo bino bigurupu by'abawala ebyo bimanyi ebibi by'amagezi nga birowooza nti Maulana bw'onoomu blackmailinga in such a way oyinza okufuna ebingi. Kati abawi b'amagezi babeerayo eyo, so waliwo okubanga bituufu naye n'obutali butuufu bwabeera tubibuusabuusa. Bisobola okubanga n'obutuufu si biki nga si bituufu. Abakyala baffe awo bwe mulaba osobola okubanga omukoledde ebintu mu January, February, March, April, May, June, July, September n'osikattira mu katini naye ate n'osikattira mu September October n'ozzaamu n'oyunga n'agamba omusajja tandabirira nga byaddala nga tolina kyakukola kakasa nsi eno. Gwe kyali kikutuuseeko tekitutuukangako, tusaba Katonda kigira kibeerayo eyo naye era bwe kiba kituuseewo basewo ne bannyabo temugamba ngo abayaya b'ebinyanyanyanya tebalabirira baana bibeerayo abakazi baffe bazanya emizannyo egyo mu ngeri emu oba endala. Kale nga tumaliriza kunga abantu bajje 17 lwa mukaaga luno guno omwezi ogwokubiri lwe tuyingire omwaka 2024 basebo ne banyabo mujje tukube endongo y'ebinyanya, endongo etadde eggwanga ku bunkenke, ensasa g'endongo simba akagere ffe twakyogerako okuva mu ntandikwa nga ekitambiro ekitongole ekiggulawo omwaka 2024. So mujje tukube disiko tweyagale. JJ Events yekulembeddemu eno yali mu nkuuka, kati tugisibyeko disiko endala nga mukaaga. Kati osuubira ki? Ensasa ya mutwalo ate ng'erimu n'okuwangula piki. Mwike yonna tuzze tulabe kasajja mwadde ne mwana mulenzi kuteebe n'abitwala abapulisiko tusuubire nammwe mugenda kukwata amputation polo mukwateyo omusenyu n'esemiti mu bitwale wa pulisiko. Ati akati ffe ekyaffe kiri bwe kiti ffe emirimu egyaffe engeri gye tugikozemu okuva ku ntandikwa paka olwaleero mubadde temulimu nnyo buntuntu obwo buzannyo firimu kukola kino nakiri. Kati ate wano abayibi baffe aba Uganda abamu era si bonna but some bo bayo bakole ekintu kyabwe. So kati ffe tetwagala nnyo okuva ku kyaffe kye tubadde tukola. Gravity kye yakola naye kituufu according to him. Wonna w'osinzira otulabira ku mitimbagano mwebale n'abali ku TV muli b'amaanyi. Kaakano kye tugendamu olwaleero si kipya, tekikyetaaga kwogerera bigambo bingi era ebigambo tetukyalina ffe bya ddala. Era nze sobola kumala budde nga tubaga nti 17 mujje ku makutano teri atakimanyi. Teri atakimanyi nti saawundi jjejje yeeriyo era ekyo kisinza kumala budde bwange nga nkibannyonnyola. Siyinza kudda ne mbagamba nti okuyingira mutwalo gumu gw'ogenda okuwangulira pikipiki ebyo buli omu akikola ki akimanyi. So mujje endongo eyaffe endongo yokka mu ggwanga eyakkirizibwa okutandika ku makya neggwa ku makya. Tuvaawo ku CBS basoma amawulire g'empapula. So mujje tukube endongo tweyagale mukimanyi endongo eyaffe tetukyali ku ndongo yakubaka mulambuka muzi ssente kuba ssente nazo muzituwadde ebbanga liweze. Kakati wakati mukubani muzituwadde naffe gekadde tubakole ki tubaddize. Yensonga lwaki ogenda kujja ozine endongo ku mutwalo okwate sikwizi ate omala ogende ne pikipiki ebyokulya bya saamuzi weeyagale nga Skypins Tours and Travel bwekukolera ku byakugenda ebweru weeyagale bw'onywa sabula bweweeyagala ffe n'endongo y'ebinyanya bwetujja. Kakati oba otubanja ki ekirala. So mujje tukube endongo tunyumirwemuko tuludde n'okulabaganamu oluusi mu ndongo ey'amaanyi. So mujje JJ Events yegenda tuyingiza okugamba bino ebintu ze simanyi nakumanya kuba kufa omwaka ogwaffe tuguyingira mu Febu nga 17 kwolwo. So mujje nga muli bangi mujje nga bukyali. Mwebalire ddala okujja abaganda bange tuli nabo wano olwaleero tuzze okukomerera ennyondo mu lunaku lwaffe olwanga 17. Enteekateeka yakwongera okukomerera ennyondo okukkaatiriza nti nno ogenda kusoma ezi 17 tewali kintu na kimu kigenda kubeera nga kikyukakyuka omwaka lwe tugenda okubeera nga tuguyingira.
musasa g'endongo simba akagere buli omu yakkiriza nti no lyessanyu lyokka lyokka omuntu lyoyingiriramu omwaka n'ogaa nti kati kituufu ddala nguyingidde ebirala byonna bubeera busiki mwebala abamututegekera kakati embaga yebeera nga enakusoma ezi 17 abaana beka mujje tudigide endongo tugitandika ku makya ne tuzibya ate era ne tukeesa mikwano gyange ntuuse okubategeeza nti ensasa gezeemu abooluganda ndi wano okubakoowola n'omulundi omulala nti abange mujje twetali bw'otulaba nga tutudde wano ne muganda wange Mbaziira Tonny ffe baakalusomba abaatandika enteekateeka eno twajja tukungujja n'ekintu kyaffe mpolampola ng'abasaaga bwe bakuba ekikono bwe twegumyagumya kubirasimu Mbaziira tewaayi nga batukonkonye nnyo nga bagamba nti bya mu kyalo ng'oyo nti munaba bali mu kibuga tebabazaala ku sinesikoya baava mu kyalo bajja kujjukira tubakuba endongo bajja kujjukira nabo baavaawa mu kyalo ntugisabula tubbye endongo era tusazeewo eyo omulundi gwe tukisimbe tugituume ensasagge simba akagere ng'ennaku z'omwezi 17 mikono gyaffe mujje ku Lwakutano tusimbe akagere mujje tuwangule piki nga bwe tudigida ndeese jeje events eno yegenda okuba ku maini wano mumanye erungamyawo bulungi nnyo neeyandaaza ne mugikuba ab'emitala be balaajana wowe nnyabo kijja kiveeyo nti abaana b'ebinyanya bali wali bali mu kwandaaza n'olw'ensonga eyo yegenda okukulemberamu ezaffe ez'emasaka zijje nga tusiba ku nsonda kati abanala akaddeko omunyigo lwe kanaatuuka nkakasanga wewa tulinamu ne sessioni y'omunyigo baali bagudibya Bruno Betty yagenda okugula amazina ne mukyalo twakuwasiriza omukyalo mutuyambye kakati n'olw'ensonga eyo tubakoola mikwano gyaffe kenagenda kusoma mwezi 17 bannange mujje ku Makutano tubayise ku Makutano mujje tukube endongo tubayise ku Makutano mujje twetale ensonga ekwatagana ne security ng'oli mutegesi mulungi ddala yosookera ddala okubeera ng'olowoolezaako ddala security twagirondodde bulungi nnyo okuviira ddala omanyi osookera nagguleyo gyojja okukkirizibwa okusookera ddala n'olyoka okkirira eno mu bakama baffe abalala ab'okugulawundi n'olwensonga mbakakasa obukuumi obulungi ennyo tubeera bangi ddala kuba layini etera okuviira ddala ku kkubo mpaka eno emmanga kaakati twataddewo ab'emigemera wala abagenda okubeera nga batukuuma bulungi nga tuli mu layini zaffe si bakubi bambooko wabula bakuumi ba ddembe n'olw'ensonga eyo tukuume eddembe nabo batulabikire nga abakuumi b'eddembe tukole violence olwo nabo balyoke batulabikire nga abaki nga ab'obuvubuŋŋano naye tubeere abantu abalungi ennyo security egenda kubaawo okuva mu bitongole ebyenjawulo ebeere eggulugulu sebo omukulu Suuna Ben zebampita Fred Nkowane mu TV abasinga owagira endongo y'okusimba age tuli baana ba booda waliwo enteekateeka awo tugenda okupakinga booda zaffe neyanza nnyo neyanzega ekibuuzo ekirungi ekyo kyambuzizza ekibuuzo ekyo enteekateeka eyo gye tusooka okulowoozaako kubanga abawagizi b'ekinyanya g'amazima babooda okusingira ddala era ffe mu kivulu kyaffe otuukawo ng'emmotoka ntono okusinga gundi piki ezibe nnyingi tulina ekibangirizi kye tukozesa ku gundi ku Makutano waggulu awo ewali gundi ewali zi guest house waggulu eno waliwo ekibangirizi ky'amaanyi nnyo oyingizaayo piki yo bulungi mu kikomera n'ogikwasa omuntu ne bw'ogikwasiza n'omulaba era n'ofuluma ebbanga lyonna ensasage eryebaddewo tetufunangako kwemulugunya bu pikipiki ebuze eyo kye tusooka okulowoozaako tukuumye piki z'ababooda wano e Uganda buli omu n'avaamu oba ovuddemu ssaawa 4 mu ndongo piki yo gisanga n'ogisamba paka waka wayo mwaka oguwedde otandika ssaawa 5 ez'ekiro n'ovaako ku stage saa 2 ez'okumakya otandika ssaawa meka era ovaako ssaawa meka nsooka okubeetondera okuba nti n'omwaka oguwedde natandika ssaawa 5 obudde bwali bugenze naye ng'ekyantandisa essaawa ezo era baganda bange balwawo okutuuka tukeere ku mulundi guno tukeere ssaawa zigenda okuwera 10 nga wakiri wakati naffe twanguyirwe okuyingira ku stage ng'obudde bukyali tusimbule endongo ng'obudde bukyali naye buli twalowooza kugenda ku stage ng'olengera layini ejjudde tugamba kati ate baganda baffe bali tubakoze batya njagamba tutandika oluyimba olusooka nga tuli ne muganda waffe yavudde mubende yavudde ludda wanga naye akola kinga waali mulundi guno tubale twagala ku stage tuyingireko ku ssaawa 3 tusumulule endongo olunabe lukwata akati bwe tubadde tukyagala wabula kisobola okukyuka musinga munaaba muluddewo okutuuka
kituluma nnyo oba kisobolera okukyuka musinga banaabaze bukyala singa banaabaze bukyala tulina buzibu kutandika kaseti misana singa ekintu kiba kimaze okukwata so kakati ffe mutuyambeko kimu byonna mubikole naye mujje nga bukyali bassebo ne bannyabo tugenda kuzisanga ku mulyango enteekateeka yaffe bwetyo bwe tugikoze ebbanga lyonna mutukkirize tuzisange ku mulyango bassebo ne bannyabo tiketi era bwe tugenda ozisanga teerako ogifune ku mulyango sebo taata owasimba akagezi nese tubuuza tulinawo ku bayimbi abatuwerekeddeko bwewabaawo bebaani weewaawo abayimbi abo babaawo naye ffe tukulembeza nnyo enteekateeka egamba nti twagala abawagizi abazze babeere ba Suuna Ben ne Mbaziira Tonny be bawagizi baffe tuba twagala ekyo nakyo nekiba kyeyongeddewo eky'omuyimbi yenna aba yeeyongeddewo bweyongezi naye nga ekifaananyi ffe ekikulu kya Suuna Ben ne Mbaziira Tonny yenayina gw'onaaba olabye gw'onaakubira enduulu tetujja kumukugamba kikulume